Abasirikale bano abambalidde emigemera wala enkoko bagikutte mu okwetoloola amaka g'omubaka wa munisipaali y'e Kira Ibrahim Ssemuju Nganda. Ogwabwe gwabadde gwakulemesa mubaka ono kugenda kukuba olukungaana lw'eyabadde ategese n'ababaka abalala abavuganya gavumenti. Bano basalawo okutalaga amaka ga buli mubaka eyagaana okukyusa ssemateeka okugyeko ku myaka gy'omukulembeze w'eggwanga. Bangi ku basirikale balabiddwako ng'engalo ziri kumpi n'emmanduso oboolyawo nga zirinda kuziwa mirimu. Twogeddeko n'omubaka Ssemujju wabula ng'awanda muliro. Kaakati bwala amawulire nga bazine badduka ne badda ebweru. Kati eyo poliisi ya Uganda Museveni ne bw'anaakola atya emyaka gye egy'obukadde lemeteriyo tetugenda kuwera. Awummule mu mirembe ng'abantu abakulu bwe bakola. Tutambuze eggwanga naye tumutambulizeemu. Yateekawo n'ensako y'abakadde ya emitwalo 2 n'ekitundu. Tugimutwalire bagyagala kisozi oba lwakitula. Ssemujju era tulaze n'ekiwandiiko ekiraga nti yategeeza poliisi ku lukungaana luno. Nagiwandiikira poliisi ng'ennaku z'omwezi 12. IGP omuyambi wayitibwa Elias Mwesigwe n'agisayininga nti agifunye nga 12. Kampala Metropolitan n'agisayininga omulaba wano nga 12. Ne DPC w'ekitundu kyange naye n'asayininga nga 12. Bubadde tebuli busendukwa z'emiti ne zireetebwa wabula nga n'ebyogera ku mizindalo biraga bumalirivu okufuluma ekifo kino. Poliisi terinze kugisinga nsumika niyo nereeta emmotoka eno yakazibwako erya buli wendi nkusiba okulaga nti nayo malirivu okukola ogwayo. Ng'amalaga ekyemisana gaakaggwa ababaka ba paaliyamenti abalala nabo bagobye. Bano basoose kulemesebwa ab'ebyokwerinda wabula oluvannyuma ne bakkirizibwa okuyingira. Bwe batuuse basanzeko kayimba ka mubaka munaabe Robert Kyagulanyi bwe batyo ne basooka banyeenya ku gali b'enjole. Oluvannyuma batandikiddewo n'omulamwa gwabwe ogw'okusimba omuti mu maka g'omubaka Ssemujju. Wabaddewo kalumanywera Ssemujju bw'ayagadde okufuluma. Oluvannyuma omubaka Ssemujju bw'apondoose n'asalawo okuwalampa ekikomera kye awopeka eri abawagizi be wakati mu kusaakaanya okuva gye bali. Poliisi egamba ekiwandiiko kya Ssemujju baakifuna obudde buyise nga n'olwekyo babadde tebayinza kukuba lukungaana mu kifo kye baasaba. We received this man's communication on short notice, and that does not conform to the Public Order Management Act and regulations. Embeera bweti bwesiibye wano mu maka g'omubaka wa Kira munisipaali Ibrahim Ssemuju Nganda naye nga newankubadde ono aganidde okufuluma ebweru ye n'ababaka abalala ab'oludda oluvuganya gavumenti bagamba bakugenda mu maaso ne kaweefube waabwe okutalaga eggwanga nga babunyisa enjiri yaabwe. John Cliff Wamala, NTV.